bamuyita Pallaso omukulu Pius Mayanja byasobodde okuba ate nga yatabuse ne manager we bayita Kama Ivan emboozi eno mwali mugiwulira naye ng'eganye okujja ekyaganye kati nga tulinze omukulu Kama Ivan yakoze ekyamagezi ennyo bamaneja abasinga basooka mu mawulire n'omunoonya n'asobola okuba ate ng'ayogera nti ate omuyimbi Kama Ivan yategeera nti Pallaso wa luzungu kagende mu mateeka omukulu gwe bayita Lubega Ivan yasobodde okuba ate ng'aloopa omusango era nga bannamateeka be bayita Ochenge advocates basobodde okuba ate nga batudde mu musango guno be bagenda okuba ate nga bamuyambako okuba ate nga basesemya Pallaso ssente zonna omukulu Kama Ivan agamba nti asobodde okuba ate yamanaginga Pallaso okuva 2019 era basayininga endagano ya myaka 5 wabula mu myaka 2 omukulu Pallaso yatandika okuba ate nga yekyusakyusa ebivulu ebibadde bulaba golden tour ebivulu 10 ebivulu 9 manager abadde tabimanyiiko wadde kati omukulu Kama Ivan agamba nti omukulu Pallaso amutaddemu miliyoni 5 era omukulu ng'ayita bannamateeka ge bamutegeezezza Pallaso asobola okuba ate nga akwatamu asobola okuba ate nga yeeyanjula kubanga bamuweereza samoni yasobola okuba ate nga yazigaana baziweereza ku WhatsApp yabagamba nti nyina tuwa n'alema okuba ate nga azifuna ne baziteeka ku WhatsApp kati bannamateeka bazze mawulire okutegeeza ensonga zonna omukulu Lubega Ivan naye nga tetwelabedde Kama Ivan eliko manager w'omukulu Fik Famaika ne batabuka kati amanaginga omuyimbi bamita Opa Fambo waliwo omuyimbi VIP Jemo yayinako omuwala bamita Sean Payton bonna naye nga kyetuyinza okuwa credit omukulu ono Kama Ivan y'omu ku bayimbi abapromota abasinga okupromotinga okumanaginga naye ekyokupromotinga amanyi okuyiriba endongo omukulu Pallaso okuva mu COVID enyimba zonna zasobola okuba ate nga akubatukkirize Kama Ivan abadde tafaalidde nnyo ku ndongo ya Pallaso wadde nga Pallaso omukulu Kama Ivan yamulese mu parking sooka owulire bannamateeka emboozi eno naawo naabombuulira omukulu Pallaso bye yakoze okuba ate nga yeefuulira manager we Kama Ivan oba Bitex ne Bajjo kati bagamba batya bannamateeka baabano nga boogera ku nsonga za Pallaso ensonga za Lubega Ivan oba Kama Ivan amanya gange abasa Fiona an advocate practicing with Ocheng Associated Advocates. We are located opposite Watoto on Bombo Road. That it is about Kama Ivan. We were Kama Ivan not approaching natule ensonga ze ngabo ya signing omuyimbi Pallaso and yam signing akumanaging. So these people entered into an artist contract management or an artist management contract. So when they entered into it, it had some terms which included exclusivity, where Kama Ivan was supposed to exclusively. He was supposed to promote him. Ate yali also ali supposed okumupromotinga kutwala enyimba ze. All Pallaso was supposed to record the songs and bring them to Ivan. Kitegedde enyimba zonna ze yali alina okukola nga bamaze zirikodinga wabbawa wanesimu bagenzi ba Brand Beats nga balina zitwalira omukulu Kama Ivan ateekemu lebo ye era ng'ennyimba ezo alina okuteekamu erinnya lye bayita Kama Ivan Management. Agamba omukulu ono yabikolera emyaka 2 ne bisobola okuba ate nga byaggwako. Ebivulu byonna byomulabye Golden Tour babadde bamusasula miliyoni 2 miliyoni mmeka. Kama Ivan abadde tafuna kwegenda bannamateeka. Bannamateeka bagamba nti Pallaso yakyuka okuva yatandika okuba ate nga afunamu ettooke nenga omukulu Kama Ivan yamuleetera ebyo. So Pallaso kyeyakola nga bamaze okukola enyimba for some good time. Mwenna mukimanyi nti Pallaso yafuna a lot of hits ngalina Kama Ivan. However, seems to us that Pallaso yamaya nakowa management ya Kama. Endagano yali ya myaka 5. That was around October 2019. Naye kati batambuza about 2 years. So nabya failinga after the 2 years. Omuyimbi Pallaso natandika okubookinga shows Golden Tour
n'afuna shows z'ebweru Dubai, Alain, zonna ng'ata involvinga Ivan ng'atamwana sente. Among also the terms ze baali balina okukola yali alina okuteeka ennyimba zonna Pallaso za producinga yali alina okuteeka mu logo ya Ivan n'okugimentioninga. All that was not done. Inga logo in some songs zinempya waliwo songs nga love, something like love. Yeah, basi bannamateeka bali ku mukulu Pallaso bagamba ebivulu bivulu 9 sente tebazirabangako kama Ivan. Ivan, this was really bad because it was against what they had organized or what they had entered into. Kati kino kye kyamwayiriza okukola ki ogekooti n'atu approachinga ne tusalawo ne tuteekamu omusango gwaki ogwa breach of contract. Nekyo yatwagala accounting for all these shows zilinga around 90 because apparently we are told apparently he's still conducting other shows. Bwe twanonya court process server kumutwalira summons kuzimusavinga yamugamba mbu ye tagenda beerawo because ayina shows. So he's still performing up to now and all that is done in breach. Now that is why we are in court. Otherwise there is nothing much I can comment about this. Kitegedde kama Ivan omukulu ya signinga Pallaso ebivulu byonna byo badde ogendamu manager abadde tabimanyiiko. Kama Ivan bwagambye ensonga ezo gamba kama Ivan lwaki agenze mu mateeka ekitegeeza kama Ivan ayina obujulizi. Toyinza kugenda mu mateeka nga tolina bujulizi ate nga ne kama Ivan ayina obujulizi nti apromotinze Pallaso endongo yali eristaagana ati nga tetambula bulungi we yagiteekamu omukono kwe kuba ate ng'etambula promotion agikoleredde ddala. Pallaso akadde kano y'omu ku bayimbi badde basinga okugulwa ssente nnyingi wadde nga ne kama Ivan ayina okusoomoozebwa kwe nga ye omuntu bagamba y'omu ku bamaneja abasinga amalala mu Uganda. Kama Ivan bw'omulaba oyinza okugamba muyimbi naye nga manager wa muyimbi ne customer care kama Ivan si nnungi naye nga mu ky'okupromotinga endongo business ya music agimanyi bulungi nnyo naye nga obutonotono obwo bubadde naye bumukuba mpola mpola. Akadde kano Pallaso yeetaaga kama Ivan oba kama Ivan yeetaaga Pallaso onaaba ombuulira mu nteekateeka eno. Abakulu bano bakyagamba nti omukulu Pallaso summons bazimuwera ku WhatsApp. Summons yaganye ozikwata but apparently he said that we serve him on WhatsApp which we did. Nekirala yagamba mwajja kusindika lawyer wa Bichime which is okay. We are still waiting and summons are supposed to run for about 15 days so we are waiting for him to put in a defense. Mwaba tataddemu defense fenga ba lawyer we know what to do. There is another way of kitegede omukulu kama Ivan bannamateeka bagamba nti kama Ivan yakateeka mu Pallaso yakamuteekamu $5,000,000 kisoboka. Of course there's nothing much but what Ivan wants mainly is his money because I'm investing a lot of money about 500 million zabize nga mu investing nga mu promoting media personalities. At least you have seen Ivan approach you paying you to promote Pallaso's songs so mwabamanya at least muchimanyi nti he has really tried to do a very big job. Yeah, we shall continue. We are going to fix the matter for hearing. But I'm sure he's going to put in a defense. Pallaso can put in a defense if he really wishes to go on with the case. It's okay. If he has another option table with us. Okay. Babaliriza nga bagamba nti bannamateeka Pallaso wanaaba yeekubye mutima bayinza okutuula ku mmeeza ne babyogerera wabweru wa kooti. Mayanja family omukulu kama Ivan abayimbi bonna bakiyita mu lujja Vic Famayika endongo yamupromotinga bulungi nnyo ebyalimu okusoomoozebwa byamutambulira bwe bityo n'omuyimbi ono Pallaso amwefuulidde amulese mu parking ng'erimu n'omuliro. Omuyimbi Gulnedi yayitako wa kama Ivan naye nga tukkirize mwana mulezi ono kama Ivan endongo agipromotinze naye okusoomoozebwa Pallaso. Ayaya Pallaso gye buvuddeko twamufunako wano n'ategeeza bagamba nti Ssaalongo Siraje yabadde atamutambuliza endongo ye nakubirako Ssaalongo Siraje kandabe yatugambako wano Ssaalongo Siraje Etata ne music atambula atya Ssaalongo ali bulungi ewakamiri gy'oli eyo mpola mpola esewo ate Pallaso naleba mukutwalako Pallaso akyali naawe general manager. Gwe general manager wa Pallaso. Esebo. Kati kama Ivan akola biki? Naye tukola naye. Mukola naye.
Lwaki bwagitaddeko omuntu mpaso muyimbi munene kati munene bwaba akaseeko maneja yalaba naye alina kyamugattako kikigira kyokufena ffe tukikanyukira kitegedde yali kama Ivan era wano Pallaso yatugamba nti Siraje yali amanaging obudde obwo Nsokola ne Salongo Siraje natansokola ne Mimi management yange eyo y'amaanyi nnyo era ekyusiza music kwange mu ngeri nnyingi kubanga nina level kwentuusa ate nga ndaba nina okweyongerayo tinalaba nga Salongo muntu mukozi muntu mulungi ate nga njagala ng'omuntu nga tusobola okwongerayo omulimu guno okitegeera bapromota ennaku ezo baavaayo nga bakomplaininga ku mukulu Pallaso olw'ensonga nti baali bamusasula ssente nnyingi waliwo omutegesi gwayita Nobert Events nga Pallaso yali alamula ssente nnyingi $215,000 bapromota mbawe ekitiibwa nti ye muntu agala n'atunda emmwanyize naga kanoonye Pallaso nga gawale ate n'omukola ebyo kati omwana we azasobola okugyayo ssente ze oyo omuvubuka twamubaninga ffe abategeera gomulako kivulu kya nikati omulabako nze ekivulu kya nikati kuliko muyimbi wa mpisa nze seeguya biyimbi oba oli wa people power oba oli wa FDC oba oli wa NRM nga toyina mpisa sikutimba ntimba bapromota baatabuka ku Pallaso owulira kakati Pallaso era tugenda kutuula ne tiimu nga bapromota tusalewo ekyokukola Pallaso tusobola okuba nga tetumulinaako buyinza okukola obuyisabo obwo obw'amaalo mbuyita bw'amaalo naye andisappointinze nnyo kubanga Bitex ensonga zaali nnyingi nnyo ku mukulu oyo gwe bayita Pallaso ne kama Ivan soko negate ku 075 ongambe ku nsonga ya kama Ivan agenze mu mateeka tagenze mu kamera omukulu ono abasinga ogenda bagenda mu mawulire kama Ivan yategedde nti Pallaso oluzungu lungi abanaamusobola be b'oluzungu soko ngambe Aban sebo sebo ndimi kibuga Masaka kira Masaka city kakati abalenza abana manyi omusajja obana amusobola enga Pallaso kyemugamba mutima sente z'omusajja ezo ziruma sente nnyingi sebo batule ku mmeeza bakanye ekyo kiggwe music atambule sebo abantu benzi kwebalinze musira mu Masaka gwe balekuwuliriza era omuntu okuvaayo n'agamba nti ateeka ssente mu managing omuyimbi oyo nno omugirako omanya nti ayina ssente era asobola kuba endongo si nnyangu ekisooka kama Ivan alina obujulizi ennyimba eziriko za Pallaso kati ogamba otya nti teyakumanaginga halo yajja byali mugolobi ifumira omunyanja baaki naba alina emivyo miyitirivu nnyo Abandi sebo webali kuweereza kale oloddewo ebbuuliro batule ku mmeeza bakkaanye oloddewo ebbuuliro Pallaso takyagwana na simu za kama Ivan amugamba nze ndi mbivulu abandi se Masaka mmaje erw'emodde batule wamu abantu bakaka famire y'amayanja kasa mmaje erw'emodde abanike se agamba tya naye abanike stede anti nze birumye wekibimba kyazanga naye nze abanike olaba nze nga mubutumu bw'abanga yagenze mu mateeka anti amanyi nti bw'anaagenda mu bannamawulire omanyi abayimbi abasinga balina amalala kyagenda ayogera kino ekyo ne lwasala mu magezi naga nti amututte mu mateeka nga si bya kamera awo nze nga Pallaso